nebaga ebitiibwa kino kimanye nga bwe wajja obwomu mu nsi muno ogenda genda bwomu. Twalinga ku masomero edda mu bisulo naye nga abaana basobola okukola effujjo n'okwekalakasa ku ssomero ne bakuba amadinisa g'essomero ne bastrikinga ne bakola effujjo n'abasomesa ne batya okulinnya ku ssomero. Abaana nga batabuse Allah, abaana nga amajini gabakutte, sitaani nga zalinya abaana boku masomero ku mitwe Allah. Nebukeera enkya okwekalakasa bwe kukkakkana, buli omu ne batandika omugamba dde ewaabwe ne batandika omugamba akoleki. Bw'olina omwana gwewekyanga naye wekalakasa naye, mwana wa minisita bwe banamugoba kweryo nga genda ku ddala, negwe wava mu kyalo fiizi kitaawo abonaabona, bagamba abaana abange kati baga ebitiibwa ebintu byokufa. Waneeno mubeera bantu bangi nga mukola effujjo, muli amayirungi bangi, mukuba canisi bangi, omweso muli mwenna, okwenda abawala b'okukibuli mubakwana mwenna, effujjo mulikola mwenna, obupapula mububeetinga mwenna, naye akaseera kagenda tutuuka ngaoli bwogo ngaoli bwogo. Gyekaliyo batekaliyo, gyekaliyo batekaliyo. Allah jalla jalalu asasire mukadde waffe Sheikh Ibrahim Babulayimu ogu Lugazi ogu yali asula wakati mu kibuga wakati mu kibuga, ate wano weewaabwe naye ali Lugazi, abaana be bali ku birala, omukyala ali ku birala, Seeka Muhammadi bwatyo, Seeka Yusufu bwatyo, Seeka Abubakari yatandise. Abo bonna bonna Mungu ababuuza abaagaza kintu eki mirimu mirimu. Ate n'ebintu byewuunyisa, bakuteeka mu fuuti, nze naawe buli omu ku nsi kuno alina ekyapa kye. Omu newoba neyiika 8 olina woogenda. Kati baga ebitiibwa amalala, kubeera nga buli kaseera weekyekinga, buli kaseera weekyekinga. Abakyala batera nnyo okuba neŋŋoma. Nedda, omanyi teri bantu basinga kunafuya biragiro bya Mungu nga bakyala. Omukyala buli zambi aliwewula, naye ssebo abakyala tubagamba mu nsi yonna wallahi byetuliko tuli ku byoya bya nswa. Gwe tuyeekera tetugenda kumusobola, wabula kyetuba tukola abantu bakkakkane eri waggulu gye bali baveeyo bakole mukama waabwe Allah byabagamba. Mwe muli emirembe n'okuwangula, mwe muli okuwona. Emirimu gino giraba nti no tugikola, kusaala, kusiiba, kola hijja, kola kikusaddaaka, naye baga ebitiibwa okukkirizibwa kubanga tukola bukozi. Naye abange ekibuuzo, abange ejjo Mungu agikkiriza, kubanga baga ebitiibwa emirimu giriko obukwakulizo, kondishoni gy'okukkirizibwa kwagyo. Okola waliwo abantu nga naye bakola emirimu Mungu takkiriza. Asooka ye mushiriku oyo, bulijjo tukibaddingana tukibajjukize, kubanga eyo ye besisi y'emirimu. Owokubiri ye muntu atasaala. Omuntu atasaala ne bwasaba edduwa, ne bwasoma Qur'ani, ne bwasaddaaka, ne bwakola hijja, kubanga omuntu atasaala si musiraamu. N'omuntu omulala abantu gwe baaleka tuzze eno wiiki yakusatu, era eno ye paati 3, ye muntu okubeera ng'ali awo. Eno ye paati eyo, ye muntu okubeera ng'ali awo ng'alina obutakkaanya n'abantu b'oluganda lwe. Ne bwasaala ekyenyi sigira ng'evaano mpaka ku zino lipusi za wansi ne bwazimba emizikiti. mbawulira message ziyitingana ku wapsaati, abantu besindikira okusiiba alamanzaani, buli omu yeteeseteese. Mungu aganye kukkiriza swala ate ng'obukira alamanzaani nga Ramadhan tennatuuka. Abange olina enkolagana ennungi wakati wo n'abooluganda lwo.
kati Allah bwati bwagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayogera ekigambo n'agamba mu hadith eya Abu Hurayra radiyallahu anhu yagamba tuftahu abwabu ljanna yawma lithinaini wa yawma alkhamis, emiryango gyejjana Allah agiggula ku lunaku lwa Mande olw'ebbalaza n'olunaku lwa Thursday, ne fayughfaru likulli abdin la yushriku billahi shay'an, buli muntu yenna atakola shiriki Allah musonyiwa, buli muntu yenna atakola shiriki Allah musonyiwa, abenzi Allah n'abasonyiwa, buli muntu yenna gwagulemira illa rajulun, okujjako omuntu omu Allah gwatasonyiwa wadde munaqida oyo ye Allah tamusonyiwa, illa rajulun, okujjako omusajja oba omukyala kanat bainahu wa baina akhihi shahna, nga wakati we ne basiraamu banne oba ne bantu banne balina obutakwatagana, fayuqalu, Allah agamba malayika, hadith eri mu Bukhari ne Muslim bwe mbasirabidde, Allah agamba malayika, fayuqalu, malayika ezirese emirimu Allah azigamba anziru hadhaini hatta yastaliha, nabbi yakyogera emirundi esatu, emirimu gyabo mugizizeyo mpaka ebanakolagana. Nabbi salama yakuwa chansi ya nnaku ezi okubeera ngaonyiize wakati wo n'omuntu, bwe zisukka emirimu Allah takkiriza. Kati ekyo kiri ku musiraamu no wa bulijjo, kiri kityate ku muntu w'Oluganda. Kyovula bwe kitibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayogera ekigambo n'agamba, era mu hadithi ya Abu Hurayra yagamba nabbi Muhammad obumu ku bubaka Allah bwe yamuwa atuleetere, yagamba innal a'mala bani adam, emirimu gyaffe gyonna tu'radu, janjulwa ila rabbil alamin, eri Allah yawma alkhamis, emirimu gyonna gigenda eri Allah buli wiiki, waliwo emirimu egiripoting buli lwakuna, lailata jumuati, ekiro ekikeesa olwokutaano, emirimu gigenda eri ani? Ekiro ekikeesa olwokumeka? Ne nabbi yagamba fala yuqbalu amalu qati rahim, emirimu gy'omuntu ng'alina obutakkanya n'abantu b'eŋŋanda ze, egyo gy'omungu tagitunulamu, egyo muzeeyo, fala yuqbalu amalu qati rahim. Kyovulabo olunaku lumu owekitiibwa Ibn Mas'ud yajja, liwaaya emu egamba yali amaze okusaaza batabi ne basahaba baali omusalati subuhi, liwaaya endala egamba yali ali mu haraka nga basahaba mwe bali abamu ne batabi'i, n'agamba ekigambo kino Ibn Mas'ud n'agamba anshidukum billah oba unshidullah oba anshidullah, ekyo ekigambo kyakulayira, ndayira Allah ng'abatuddemu weebali nga mwe mutudde, n'agamba ndayira Allah, mbalayira Allah qati rahim, omuntu ng'oli wano ng'olina obutakkanya n'abooluganda bo, falyakum minna oba lamma qaama anna, amakulu kyeyali ategeeza ali wano ng'olina obutakkanya n'abantu b'oluganda lo, va mu haraka eno fuluma ogende. Lwaki? Imasuli agamba fa inna nuridu an nadi'u rabbana, kubanga tulina betugenda okusaba Allah, tugenda kwanika emikono eri Allah, tulina betugenda omusaba naye, wa inna abwaba samai murtajja ay mughlaqatun, emiryango gy'amagulu omusanvu Allah yaggala emiryango gy'amagulu, edduwa z'omuntu akutula oluganda tezaanukulwa, emiryango gyaggalwa duna qati rahim, edduwa z'omuntu akutula oluganda Allah tazaanukula, tazitunulamu. Kyovuna olunaku lumu banyumya basahaba bali balina bwe batudde, Abu Hurayra najja radiyallahu anhu, bwe yajja n'agamba nti nno kuntu uharriju, nze nyigiriza, kuntu uharriju, buli yenna kuntu uharriju ala kulli qati rahim, buli yenna akutula oluganda munyigiriza, bw'aba atutuddemu n'atuvaamu. Lwaki? Kubanga omuntu akutula oluganda Allah yamukolimira, ali mal'un. Liwaaya endala, kissa emu liwaaya endala egamba nti waliwo omuvubuka Abu Hurayra yayogera ebigambo ebyo, kubanga yagamba n'agamba buli ali wano mummwe nga tokolagana bantu ba luganda lutuve mugenda, oli mal'un, Allah yakolimira. Ekigambo ekyo omuvubuka oyo agamba n'agamba teri yavaawo we twali okutuusa Abu Hurayra yayogera ekigambo ekyo emirundi egi. Bwe yakyogera emirundi esatu omuvubuka n'ayimuka n'ava muhadara. Omuvubuka yava muhadara ayina sengawe, baali bamaze emyaka 2 nga tamubuuza sengawe, senga aba sisita wa taatawo, senga abanga kitaawo, ng'amaze emyaka egyo 2, n'agenda ewa senga n'amutwalira salaamu, senga agenda okuwulira
omwana wa mwannyinaze amaze emyaka ebitamukolaki namugamba owaayo kiki owange omwana wa mwannyinaze oyagala kiki namugamba munne tulina wetubadde Abu Huraira ayogedde ebigambo ebiti nebwe biti abakutula eŋŋanda twakolimirwa Allah agenda tuyingiza muliro senga namugamba genda obuuza Abu Huraira lwaki ayogedde ebigambo ebyo amakulu lwaki omuvubuka nagenda Abu Huraira nagamba nze mazima nawulira sami'tu nawulira Nabi sallallahu yaqulu nga agamba nti innal a'mala bani adamu tu'radu ila rabbil alamin yawma khamis lailata jumuati fala yuqbalu qati'ah. Abu Huraira namudamu eri hadithi nti nawulira Nabi sallallahu nga agamba emirimu gitwalibwa eri Allah kunako olwokuna ekiro ekikeso olwokutaano n'emirimu gy'omuntu akula oluganda tegikkirizibwa. Nabekyo bagee bitibwa nga tonnasiiba abange si kusiiba kuno kokka wallahi emyaka gyomaze ng'olina abooluganda bootakolagana nabo tolina mulimu gwali okozala nagukkiriza teguliwo omuntu musonyiwe lillah okite ogambe nti nooyo ate baga ebitiibwa basiramu mulekerawo ensaalwa omanyi buli wokola ensaalwa ne fitina kitegeeza oba olumba Allah walayi ffenna abantu mu nsi muno buli omu anoonya muwogo ate buli omu alina riziki ye kyova olaba omuntu w'ensaalwa Nabi salama yagamba iyakum walhasada bannaye mulekerawo nagamba fa inna lhasad kubanga ensaalwa yaakulu lhasanati ensaalwa eri emirimu gy'omuntu kama taakulu annaara alhataba nga bwolaba omuliro gule oseserwenku omuntu w'ensaalwa byakola tabikkiriza. Abange mu nsi muno kumu abali wana ani atasobya wanika omukono nga gwe tosobya kumu abali wana ani atasobya woli nga gwe 100 ku 100 oli perfect woli wangi ekirala kumu abali wana ani atugamba nti gwe toyina muntu gwe wali osobezza mukumanya oba si mukumanya kati baga ebitibwa tuwangalira mu nsi yakusobyaŋŋana kyova olaba Allah jalla jalalu bimeka betukoze Allah natuddiramu lwaki tusonyiwa banno ebigambo bigenda nebitambula mu famire fenna famire zaffe si nnungi wallahi famire zaffe si nnungi fenna abantu tulina ebizibu mu famire fenna abantu buli muntu yenna ate baganda bo si bannabbi nti bajja kukusobya si bannabbi si bamalayika naye abange okubagumiikiriza ate abange nammwe abasobya bannammwe mwegendereze kubanga bwe munasobya bannammwe kigenda kubatwaliramu mugenda kutuuka eri Allah mugasimbagane ne Allah enensi ogenda givaako yaakhe wallahi enensi ogenda givaako bukeere nkya bakujja emakaago nga bakutwala mu ttaka ly'otaagula nga mugenda kubeera wakati wo ne Allah nga gwe wakati wo ne Mungu akubuza kanna akataano ate olugendo lwe lubeeredde oluzibu wallahi teri kyansi yakudda byandibankonti no olina omukisa ogudda ne wallahi teri kyansi ebigambo bino byowulira bakujjukiza byenejjukiza byemuwulira ku WhatsApp mu khutuba luddawa abange tereeza weekube mu mutima abantu bangi bakosezza abantu sonyiwa Allah jalla jaga mu Qur'ani wasari'u ila maghfiratin min rabbikum abange mwanguyirize mudduke emisinde mwenenzo omulizi wamwe Allah mukole tawba eri Allah wa jannatin arduha as-samawati wal ard Allah jalla jalalu yateekateeka ejjana esinga amagulu omusanvu n'ensi emusanvu Allah agamba uiddat lilmuttaqin agiteekedde abantu abatyani ne Allah bwe yayogera kuba muti abagenda okuyingira ejjana wulira be bano nagamba alladhina yunfiquna fi sarra'i beba abasaddaaka abayo mu kkubo lya Allah fi sarra'i mu buwangu waddarra'i ne mu buzibu abo abatya Allah ogwo muteeko gumu wulira ekirala walkadhimina alghaidha
n'abasiba obusungu. Abange teri muntu atanyiiga wallahi. Kyova Nabi Salama sahabi yambuuza namugamba nti no ausini owange omubaka wa Allah namira era atubuuliza namira. Nabbi namugamba la taghdab, abange tosunguwalanga. Faraddada miraran, sahabi nakiddingana namugamba ya Rasulullah namira ekirala, nenga Nabbi amugamba la taghdab, abange tosunguwalanga. Abange mu hadithi ye ekibuuzo, Nabbi yatugana kusunguwala, yatugana kukola ki? Obusungu min Allah. Waliwo ebintu nga tobinako control ng'okwagala n'obusungu. Teri muntu atanyiiga wabula mu hadithi eyo ekirimu Nabbi salama kyaggaana oba Allah kyaggaana. Abange Nabbi akugaana obutateeka mu nkola busungu kye bugamba. Era kyova olaba ekyaddako la taghdab, ekyaddako walqadhimina alghaidha, abasiba obusungu. Allah nazzaako wala afina ani nnas, abasonyiwa baki? Abasonyiwa baki? Wala afina ani nnas, abasonyiwa abantu abo bali mu bantu abatya Allah jalla jalaaluhu, bali mu bantu abagenda okuyingira ejjana. Wala afina ani, noga nti no bismillah. Ebintu bingi byebagenda okukola. Tulina Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam, wekitiibwa Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam, Yusuf alayhi salatu wassalam, bimeka bye bakola Nabbi Yusuf, bimeka bye yakola Nabbi Yusuf. Naye mbuno abooluganda ate mbuno tebawangana salaamu, ate gundi tayagala gundi. Gwe munsi muno teri muntu ali perfect, wallahi teri muntu ali perfect. Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam, kitaawe bali bamuyita Nabbi Yakubu. Yakubu naye yali nabbi, yabazaala abaana 14. Abaana abamu abakulu baali baana ba mukyala mukulu. Era nga bwobimanyi, omanyi abasajja bawasa abakazi baki banjawulo. Naye Nabbi Yusufu be baali abaana abato ne muganda Binyamin. Naye nga bwomanyi bonna taata yatya Nabbi Yusufu olwokuba yali nabbi, ayimini Nabbi Yakubu olwokuba yali nabbi, ye yali nabbi, yatandika okulaba omwana ono Yusufu wadde eri mwana muto nga alina byamulabamu. Kati obuganzi buno abange taata abaana bonna teri mukadde. Kino kankibabuulire, wallahi abakadde babaagala abaana baabwe bonna, ne mubaamu omukadde omwana gwasinga okwagala. Ekyo bwe kityo bwe kiri, tebajja benkanyankanya. Kati bano abaana abakulu bagenda okulaba nga Yusufu ono, jjukira yali omuto, ng'ayina engeri taata gyamusembeza, ne bafuna ensaalwa ne fitina, ne bafuna akasajja ku zamani bakayita kaki, ne bafuna akaki, ne bafuna kyakinolis ku kaki, ku mutima, ne batandika okusojja omwana ono, nga bamusojja. Weewuunye gwe basojja muganda waabwe, gwe basojja taata yabakola ki? Olunaku lumu Allah jalla jalaaluhu agamba idh qaala Yusuf li abihi, Yusufu yagamba taata we, ya abati, owange taata, inni raaitu ahada ashara kaukaba washamsa walqamara raaitu muli sajidin. Taata, naloose ng'emmunyenye 11, omwezi, enjuba n'omwezi nga binvunamidde. Yaloota emunyenye 11 nga bivunamye, n'enjuba n'omwezi. Ekirooto ekyo omwana yali mwana muto n'akinyumiza ku taata we. Newulira taata kye yamugamba. Taata yamugamba qaala ya bunayya, owange mwana wange, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, ekirooto ekyo tokinyumizaako baganda bo. Awo nno tulina kitujjawo. Abaana bonna yabazaala, ye taata ate nabbi. Yamugamba togeza n'onyumizaako baganda bo. Lwaki? Fayakidu laka kaidan, bagenda kukukolera enkwe. Inna shaitana lil insani aduwwun mubin, kubanga sitaani, kubanga shayatini minal jinnati. Nabbi Yakubu agamba mutabani Allah jalla jalaaluhu agamba kubanga sitaani yavaddanga mulabe wa lwatu eri abantu. Kitegeeza ki? Bw'oba olina ddiru z'ogoba, olina ebintu byo, awo waliwo faida gye tujjawo. Togambagambako baluganda, kubanga mulimu abooluganda batali balungi nga bansaalwa.
olaba hatta okutusa bagana nogambako mukyalawo kubanga omukyalo ojja mugamba olwesanyu eringi olaba wagambako mukyala munne olaba ebitambula olaba ekuba ebiiso olaba kati ne ku zamani eno ne bamaama tetubagamba maama wakuzaala okujjako nga omugabe maama sirika toyogera kubanga maama wona omugamba because of too much happiness ajja kuyita bano abaana bemuzalira abange sula mwongeremu nedduwa nti maama ate kiki muganda wamwe nno budala bamwadde omulimu e Canada bambi maama alowooza bano bagamba bantu naye mumutima budala lwakyage akasajja kajja naye kalwanyise wallahi kalwanyise kakole ki nabbi Yakubu agamba togezaako nogambako baganda bo awo wali embeera y'amaanyi bano abaana batandika okukyojjanya Yusuf ne bamusojja era olunaku lumu bagenda naye bamusaba taata waabwe nebamugamba tuweeko ono omuto waffe tugende tuzanyeko naye nekumbe balina olukwe lwe bapanga okwagala omutta naye nga taata yatya alla bino abinyoma byaliwo dda olyoka olabe nti siggo wakasooka alla jalla jalaaluhu we bamutwala muganda waabwe ye muto ne bakomawo allah agamba wajaau ne bakomawo eri taata waabwe aishaan yabikun bakomawo eri taata akawungeezi bamaze okuzanya kubanga akawungeezi nga bakaaba ebivubuka ebikulu bikomawo bikaaba qalu ya abana owange taata inna dhahabina nastabiqu twagenze okuzanya omuzanyo gw'okudduka nga tudduka watarakina yusufa inda mataina olwokuba yusufu ye mwana omuto olwokuba yusufu ye mwana omuto ne tumugamba ngeri gye tuzanya ffe kuuma ebintu byaffe ne munnange taata watarakina yusufa inda mataina fa akalahu dhiibu twasanze omusege gumulidde abo baganda ba Yusufu twasanze omusege gumukoze ki wama anta bimuminin lana walau kunna sadiqin taata byetugamba oyinza obutabikkiriza wadde ffe twogera mazima bekuba kati ate endobo wajaau ala kamisihi ne bajja nekanzu ya Yusufu gye yalimu bidamin kadhibin allah yaguyita omusaayi ogw'obulimba bagamba okumanya omusege gwamulidde olaba nekanzu ine erina omusege nekanzu ine eriko omusaayi musege kyo guyinza okukulya ekanzu nesigala nkugamba ngaetonyi mbutonyi musaayi ne bajja ne bagamba olaba ekanzu taata okumanya omusege gwamulidde era allah agamba bidamin kadhibin nga ekanzu eyo ejjudde omusege ogwaki ne taata yagamba qala bal sawalat lakum anfusukum amra baana mmwe emyoyo gyammwe bwegito bwe gibagambye mukole munnammwe ekibi mumutte nga mwenna muli baluganda qala bal sawalat lakum anfusukum amra ne taata nagamba fasabirun jamirun wallahu almustaanu ala ma tasifun naye kyebakola bamusuula mu luzzi nga baagala afe bwe bamala omusuula mu luzzi enzizi z'abawarabu edda batekangayo miguwa nga mulimu ebirobo ne bamusuula wansi baganda be bennyini ne bamusuula mu luzzi olulina fuuti eza wansi baagala bamutte we bamala omusuula mu luzzi ne bafuna ebekweka ne bafuna ebakola ki ate nsobeza atompaka ekyo olaba kijja naawe bano bamwe bwe bamala omusuula mu luzzi bwe bamala omusuula mu luzzi ate kati kekiziwe bali eri bano abantu bali abaddako ekibalinde nga bamaze esola bwe bamala omusuula mu luzzi nabbi Yusufu ate ne bekweka ne bakola batya baagala afiireyo kakati allah jalla jalwa suratullah fajaat sayaratun ne wajja abatambuze bwe bajja abatambuze ne bagamba omu ku muvubuka fa arsalu walidahum ne bagamba omu ku muvubuka waabwe abatambuze abatambula sooka ogenda otusenere ku mazzi
faaddila dalwa, nagenda n'ekirobo n'ateeka wansi. Ekirobo kino kuliko omugwa n'ateeka wansi. Omwana ng'ali eyo baganda be bamusulayo baagala afe. Kati ono bambi bwe yateekayo wansi yali amanyi mazzi ge gajja, agenda okusika bw'ati nga mwana qaala ya bushira. Yawulire kubanga Yusufu yali musajja, yali mwana mulungi, era n'agamba hatha ghulamun, omwana ono omulungi. Bwe yamugjayo bw'ati baganda be baali balina bye beekwese, ne bavayo ne bagamba oyo nno muddu waffe abadde atuguddeko mu luzzi, muddu mukozi waffe oyo muddu. Wa asarruhu bidaa, ne bamutunda. Era Ibn Abbas bamufasiruna bagamba omwana yatya okugamba nti nabo baganda bange kubanga baali bagenda mutta, yakisirikira naye nga abamukola ebyo baganda be, abamukola ebyo baganda be. Nabano nabo bagamba muddu, era baali tebagala mutunda nti no bamutunde kubanga baali bamukoye. Wa asarruhu bidaa, kugamba ne bamufuula ekyamaguzi. Ne Yusufu naye nagamba sijja kugamba nti no, kubanga abakukyogera nti no bakuli abo balimba baali bagenda mutta. Ne washarawuhu bithamanin bakhsin darahima maduda wa kanu fihi min azahidin, bamutunda obusente butono kubanga bali mubantu abamukoye. Embeera bwetyo bwe yali Yusufu n'awaŋŋanguka, naye nga bamutuusiza ku mbeera eyo bonna. Taata yatya nabbi Yakubu taata w'abaana ng'ali awo ng'ennaku emuluma. Yusufu yabula. Yusufu n'agenda n'asibwa, omukazi n'ayagala omukwata Zulayika. Yusufu n'abonaabonera mu kkooma, naye byonna byava ku mbeera y'abaganda be. Ne Allah jalla jalaalu bukeera enkya, rabbul izzati wal jalal, nga Allah jalla jalalu waakola eri abagumiikiriza. Era abange kino mufunemu ekyokuyiga. Allah jalla jalaalu yaleeta enjala mu nsi yonna, ng'emmere abantu emmere balina jjijja Misiri, naye ng'ate afuuse kabaka w'e Misiri oba gwe batadde ku mawanika g'emmere agigaba ye Yusufu, kubanga Yusufu Allah yamuyisa mu bizibu byonna byonna, n'amala ate n'amugaggawaza n'amufuula omunene. Yali ali awo olunaku mu nnaku. Ibuni Kathiri agamba wayita emyaka 40, abantu bonna emmere nga balina jjijja Misiri. Yali ali awo Yusufu olunaku mu nnaku, aba ali awo alina ennamulondo, aba ali awo ataddeko namulondo. Yusufu alayhi salatu wassalamu aba ali awo ataddeko engule, atudde, abantu bajja ne wakeera olunaku mu nnaku. Yali ali awo ng'abazze baganda be banonye emmere, naye bo baganda be nga bamanyi Yusufu yafa dda kubanga emyaka 40. Ate mukimanyi bulungi nti senga mwawukana n'omwana ng'omwana wa myaka nga 6 oba 7, gwe ng'oli wa myaka 4 ne wayita emyaka 40, omwana wayita emyaka 40 gwe aba akyakujjukira, naye wayita emyaka 40 ye nga 46 wamuleka wa 6 oba tokyamujjukira. Bagenda okujja Yusufu ng'abajjukira, ng'akimanyi bano be baganda bange bali baagala okunzita, naye nga bazze kaseera ako Yusufu gwe bagenda okusaba. Yusufu yali ku mawanika. Kale bage ebitiibwa bwati Allah jalla jalalu wayagala mweyise. Omundi ogwasooka Yusufu teyabagamba nti ye Yusufu kubanga baali tebakyamujjukira. Alina engule, akola ki? Yusufu alayhi salatu wassalamu n'abateramu ebipimo, baleeta essente n'agamba bano abakola ku sitowa, n'abagamba bateremu ebipimo. Kyeyakola okimanyi Yusufu, n'abagamba ne bebazze nabyo mubibaddize. Yabibateeramu n'abagamba mubibaddize bwe balituuka eyo, kubanga yabagamba nti nno mugende muyina muganda wammwe, olwo muganda wammwe gwe muleseeyo, naye mujje naye, bwe mutajja naye sijja bongera mmere. Yusufu ng'agamba bano bo tebakyabijja, nga balowooza kabaka, ng'abagamba muyina muganda wabwe ekigwe agamba. Yusufu abagamba muganda we gwe bazaalibwa naye maama, naye aba muganda we Bunyamini, kubanga bo bali abaana babiri mu lubuto lutya. Kati abagamba bwe munaaba mudda okudda okunona emmere muyina kudda n'oyo muganda wammwe bwe mutadde naye sina kyenja bakola ki, ne bwe munaakomawo naye ne bamugamba tufaayo tugenda kudda naye era tukusuubize tutugenda kikola. Ne bakomawo, kyeyakola sente ze bajja nazo oggula emmere, yagamba bano n'ebintu babiteeke emigugu gye bagenda okutuuka ewaka.
okujjamu nga n'emiguu gye bagenda nagyo nebagamba era bagamba taata batumye muto waffe ono. Taata nagamba naye batta Yusufu no nebagala muta nebagamba taata wallahi omusajja atugambye kabaka tuyina kugenda noono wallahi kabaka. Taata tukakasa omwana tugenda mukuuma mmere tufa taata nawe embeera ogiraba. Taata nagamba nange taata batuganye olaba okumanya musajja mulungi kabaka laba nebyetugenza okugula nabyo emmere abituddiza. Taata nabbi Yakubu nagamba naye abaana bano batoli ate none namuzaala mukazi oli omukyotala bano abaana tebamwagala baana bano banubbi bano baana baganda banyarwanda tebamwagala abaana abo tebamutte. Ebivubuka nebimukakasa taata nedda wallahi tugenda mukuuma taata nagamba kale ne bamutwala. Gwe bamutwala Yusufu nakola akakodyo batuuka okuteekaawo emigugu kubanga bateekangawo ebintu babateremu emmere. Yusufu nagamba bano abapima nabagamba mbuno mu migugu gyabwe muteekemu ekipima emmere. Kati bagenda obapimira emmere. Kati Yusufu yafuna ono muganda wono namugamba tofaayo nze Yusufu nali nawaŋŋanguka baali bantuusaako naye gwe tofaayo buli kimu kiri sawasa. Amakulu atuse mu State House balinga abamuwambye bali tebamanyi nti nono kabaka. Kati Yusufu nagamba naye ekipima emmere kibuze mwabanonye emmere mukibbye. Bano baganda ba Yusufu ne bagamba naye ffe tutenze kwonona munsi ate ffe tuliba ne bagamba wallahi tetunajjako wano kwonoona ffe tetunabbako. Ne babagamba wetukisanga kiri migugu gyammwe tubakola ki? Olwokuba baali bakakasa nti nno tebabbye kubanga ekyo ekintu bakiteeka mu mugugu ono Buniyamini muganda wa Yusufu mu maama. Ne bagamba bw'okisanga mugugu ogumu kujja abaana abali wano oyo ng'afuuka mudduwo ng'oyo gw'otwala. Ne bagenda nga bakebera bano bagenda bakebera batandikira migugu gyeri bagenda bakebera bagenda okulaba. Ne bagamba kikino mugugu ono Buniyamini gwe mwazze naye omwana ono ekitegeeza ono tumusigaza muddu. Ne badde ebbali. Wulira ekigambo kino okumanya fitina mbi. Abavubuka bano abakulu jjukira batta Yusufu bali baagala bamutte tebakimanyi bunono Yusufu kabaka. Badde ebbali ne bagamba qaalu nga bamaze qaalu iyasriq bwekibanga omwana oyo yabbe Buniyamini faqad saraka akhullahu min qabil kubanga ne bagamba ne muganda we Yusufu naye yali mubbi. Wulira we batemerera ne Yusufu nga wulire fitina bagamba ne muganda we ndaba Yusufu naye yali mubbi. Bwatyo Yusufu naye yali mubbi bwekibanga oyabbe kikyewunya. Ne Allah agamba qalu iyasriq faqad saraka akhullahu min qabil. Ne Allah kubanga Yusufu yali abawulira nga boogera ayina amagye asobola obbasarako ne bateeka mu kaguli. Ne fa asarraha Yusufu fi nafsihi Yusufu yakimira nawulira nga afa. Qala antum sharru makana wallahu alimun bima tasifun. Allah jalla mwate muli babi n'akaseera kano Yusufu gwe mwabonyabonya era nakati kiringa muntu kutandika kuwala na malaalo kubanga baite bamanyi muno Yusufu omuntu waliwo omuntu afite n'amalaalo n'afite n'amalaalo g'omuntu banne muli babi. Yusufu yakimira nawulira nga afa ng'alina obusobozi bonna bubakwata babateeke munda naye yasirika. Niye abantu ennaku zino beewaana nja kusiba gwe nja kusiba obeereyo osiba ani misikini gwosiba mwana wa ssenga omwana wa kojjaawo amagye gago ate nawe Allah ajja kusiba nawe Allah ajja kusiba nja kusiba nja kuteeka mu ssente zonna ofiireyo wallahi tajja kufiirayo ajja mujjayo Allah nja kusiba oyo muganda wange anzanyirako nja mutwala mu magye bamukube kibooko nawe Allah ajja kukuba kibooko ateza Allah khalidina fiha abada khalidina fiha abada zaluberera. Era bakomawo ne bagamba qaalu ngawo tebanategera mbuno gwe boogera naye yani ne Yusufu nga bamanyi ne bamugamba qaalu. Jukira taata waabwe yali abaganya obbawo omwana kati omwana bamusigazanga omuddo. Bakoma qaalu ya ayuha al aziz owange ow'ekitiibwa
inna aba shaykhan kabira, oyo gwotutte kitaawe musajja mukadde, fakhudh ahadana makana, kale mu kifo ky'okutwala ye muffe twalamu omwoyo mutulekere, kubanga kitalawe nga bagamba bannaye tunaddayo tutya eri taata noono naye omwa ne bagamba kale musajja gwe tukwegayidde kabaka, naye gwe begayira yani Yusufu ye kabaka, tebamumanyi. Ne bagamba munnaye omusajja alina kitaawe musajja mukadde, kale muffe twalamu omu, era omu omwana yagaana okgenda, omu omwana, kubanga jjukira baali abaana 12, Yusufu baali abaana 10. Yusufu yali avuddeko, yali yawaŋŋanguka, Buniyamini bamututte. Mukuddayo omulundi ogwokubiri nga baddayo eka, baddayo 9, kubanga baali balina kuddayo 10. Onoomu yabagamba nze ndooze yali afunyefunyemuko kategera, nagamba bannaye nze sobola kuddayo kutunuulira taata bwe ntyo nga n'omwana ono omwana w'omuto Yusufu jjukira yafa, ono twamugambye kati laba buuyo yagenze kubba, ne bamusigaza, n'abagamba muddeeyo mugambe taata nti munnaye omwana we yabbye, ffe tina bye tujulira okujjako ebyo bye twalabye, era taata waaba ayagala abuuze abantu be twabadde nabo mu safaari, abuuze ne bannannyini kyalo ku kyalo, nze mugende mugambe era kolo ebaddeyo nga bali 9. Kati embeera olunaku lumu Yakubu ennaku y'omwana w'emuluma, jjukira kati bafuza abaana ameka, omu ye Yusufu tamulaba nkulaba noono, lumu yabatuuza abaana bonna ab'omwenda, n'abagamba ya baniya, abange baana bange, idhahabu mugende fatahassasu min Yusufa wa akhihi, mugende banne munoonyereze ku Yusufu ne muganda we, ennaku omutima gw'abaana bange nga mpulira gunzita, mugende eyo mu malungu, mugende mu nsi endala eyo mu bibuga, katugambe bava wano Kampala, mugende Zanzibar, mugende Dar es Salaam, mugende ke Nairobi, mugende nga buli mubuuliriza, idhahabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wala tayasu min rauhillah, temukutukawo nakusubira kuva eryani, okusubira kuva eryani, innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumu lkafirun, teri muntu akutukawo nakusubira kuva eri Allah okujjako ekibiina ky'abantu abawakanyi. Nabagamba mugende mubuulirize, wulira wano, ne baddayo ne bagenda. Kati baali bagenze ewa kabaka, kale bakomyewo omwana ono omu bamugjeyo, begayire kabaka. Begayire ki? Begayire ani? Begayire kabaka. Nejjukira kabaka yani? Begayire kabaka, bo bamanyi kabaka, ye Yusufu akimanyi baganda be. Baddayo kale bagambe naye kale nno ye tumanyi nti no kabaka yamutula okuba mwana yabbye, bajje bamwegayire kabaka, bajja neniya bamwegayirire nga bazze n'omulundi omulala banonene emmere, kolo bajja ne sente nno nga tezimala. Kabaka munnaye tuyambe. Kati Allah agamba falamma dakhalu alayhi, bwe bayingira eri kabaka mu State House nga bakomyewo, ne bamugamba qaalu, ne bagamba kabaka, bogera na kabaka, ne kabaka yani qaalu ya ayuha alaziz, owange owekitiibwa, bafukamidde nno balina ku ttaka, kabaka atudde ku namulondo, yenna alina engule, qaalu ya ayuha owange owekitiibwa, massana wa ahalana durru, twafunye obutakkanya, twafunye obuzibu, waguddewo obuzibu n'abantu ba famire zaffe, banyonyolamu kabaka, wajiina bibidaa, ebintu bye tuzze nabyo n'okufuna emmere mbutuufu tebimala, entanda gye tuzze nayo ntono, fa awfilana likaila, tukusaba otujjuliza ebipimo, wadde tuzze n'akasente katono. Ekisooka tulina embeera eri abantu ba famire zaffe, mbeera kyolooza gyogamba, jjukira abaana babiri bakola ki, ate nawano bazze ebipimo balina bitono, entanda bazze na ntono, kati bagamba kabaka nga kabaka tukwegayiridde, sooka otujjulize, wadde obusente tuzze na butono n'entanda ntono, tukusaba tujjulize ebipimo. Ne bamugamba n'ekirala, watasaddaqu alaina, tukusaba otusaddakire netukola ki, otuwe nesadaka, otuwe ne kusaddaka, tusaddakire, tuli basajja banaku. Gwe begayirira, bo bamanyi begayirira kabaka, naye kabaka yani, kabaka yani abamanyi. Ne bamugamba tusaddakire kubanga inna allaha yajzi lmutasaddiqin, munnaye kabaka Allah yagala nnyo abasaddaka. Olwo no bamusomedde obujulizi, gwe basomera obujulizi nabbi wa Allah
abantu abasaba bannaye bamugamba wayi tusaddakire kubanga inna allaha yajizi lmutasaddiqin. Allah nno ssebo kabaka, Allah abayaye abatta muganda wo kati mbu imaani ebalinnye basoma obujulizi bali kumimbali bali muhabba bas. inna allaha yajizi lmutasaddiqin, kabaka Allah yagala nnyo abakola ki ak'obuntu kadda eri kabaka eri Yusufu. Kati Yusufu agenda kujjayo kalazembe bwe yawulira nga abaana bano bamugambye, bwe yawulira nga bayogedde ekigambo ekyo kye bayogera nti twafunye obuzibu mu maka gaffe n'abantu baffe, Yusufu kyamuku kubanga yali amanyi nti n'obuzibu obwo buli ku kitaawe. Obuzibu buli ku ki? N'agamba ak'obuntu kadda Yusufu, abange bwati Allah bwayagala weeyisa eri abantu ba famireyo. Kabaka yogera ekigambo n'agamba qaala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi idh antum jahilun. Yabagamba abange mumanyi mujjukira kye mwakola muganda mu Yusufu bwe mwali mu mbeera y'obutamanya. Allah ne bagguka amaaso, mumanyi qaala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhi, mujjukire mwabonyabonya muganda mmwe Yusufu ne muganda we Bunyamini nga bwe bazalibwa mma, mujjukire mwali mbaliise enkanja nga mwagala batta nga mubamunyamunya temubagala, mujjukira. Newulira ekyo ekigambo kyennyini Yusufu kyeyogera yali amaze obbejjereza, idh antum jahilun, bwe wali mubeera y'obutamanya. Naye nga jjala bali tebamanyi, abange kitwale nti no baganda bo baba tebamanyi, we bakusobe baba tebamanyi. Bawamuka qalu, ne bagamba qalu ainnaka la anta Yusuf, gwe Yusuf guno muzimu, gwe Yusuf. Nabagamba qaala ana Yusuf, nze Yusuf. La ilaha illa, bwoba gwe omuntu gwayagala okutta muganda wo omusanze ku airport yakuyamba. Edda abasomesa batugambanga nga tuli mu kibiina, gwe nobonyabonya omwana oyo, manyi tulina abaana ku masomero fe, abaana basomera mu bisulo, abaana olwo abaana balinga masomero nga byana byafujjo nga bijere nga bagamba tera okutiisatiisa abasomesa, mansita nkuba mpola abaana, ojja kuba omwana omusange yakoleramu mbu tiketi visa esembayo mutiisatiisa nga akutunye bwati agambe mansita ono yankubanga embooko nga looza nkwana omwana gwe yali akwana, ng'omwana gwe wali obonyabonya omuwadde akatabo nakkubako bwaderi ziyono mansita kamadi kale kamale okuvako no mu control room kanzije naye bawulira nga bafa nga baziira. Qalu ainnaka la anta Yusuf, gwe Yusuf. Nabagamba qaala ana Yusuf, nze Yusuf. Wa hadha akhi, nabagamba ono muganda wange. Kitegeeza bonna nabagamba qad manna Allahu alaina, Allah yatusukkulumya. Olaba okusirika n'okutya Allah, qad manna Allahu alaina. Nabagamba innahu, mazima ddala innahu man yattaqi, omuntu bw'atya Allah wa yasbir, ekyo Allah kyayagala mu buli muntu. Baganda bo we bakosa gwe tya Allah, we bakuloga gwe tologa, kubanga bo baba bavudde mu busiraamu, gugumiikiriza. Gwe tya Allah, beera mu dduwa n'adhikaali nakusaba Allah, ayi Allah ntasa nakweteekako olukomera nakubasabira Allah abalungame, kubanga nafiira mu mbeera bagenda mulyo. Ekyokubiri wa yasbir, nokukola ki? Era Yusufu kyagamba innahu man yattaqi wa yasbir, omuntu bw'atya Allah nagumiikiriza, inna Allaha la yudii'u ajra almuhsinin, Allah talyazamanya, tayonoona mpeera ya muntu alongoosa. Ne bagamba qalu, bani abagamba baganda ba Yusufu olwo bakitegedde, bawulira bafa, ne bagamba qalu tallahi, tulayira Allah, laqad atharaka Allahu alaina, mbutuufu Allah yabasukkulumya kuffe, wa in kunna la khatiin, mbutuufu twasobya. Abo nno Allah batabawadde chance okwenenya nga bakyali balamu, naye ate gwe agenda okufa nga tofunye mukisa gwenenyeza banno, ogenda kugamba otya Allah? Bagamba qalu, ne bagala ensi okubamira, bagamba qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khatiin, mu butuufu twasobya. Naye kino ekigambo Yusufu kyeyogera Allah kyagamba mu Qur'an, mwenna Allah, buli yenna agenda okusinkana Allah, Allah bw'ati bw'ayagala okola eri baganda bo.
Yusufu yabagamba agamba qala Yusufu abaddamu ngaalaba bambi bali dejected bonna bawulira bafa nabagamba qala la tathriba alaykum alyawm yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamar rahim. Yabagamba temunenyezebwa olwaleero, temunenyezebwa, amakulu mbasonyiye, nze mbasonyiye abange mbalese. Qala la tathriba alaykum alyawm yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamar rahimin. Era Yusufu nabagamba, nabawe kanzu, nabagamba mugende idhhabu ala qamisi hadha faalqu ala wajhi abi, mugende ne kanzu eno mugiteeke mu kyenkya kitange yatiba, kubanga ali musajja akaddiye nga zibina amaaso, muddeeyeeka mugiteeke ku kyenkya kitange agenda kubeera nga alaba. Era bwe baddayo mumale, bwe munaamala yati basira. Wulira ekigambo kino, n'abagamba ekirala ekyokubiri, wa atuni bi ahalikum ajmain. Ab'eŋŋanda zonna, buli atuyinako oluganda, abooluganda bonna, bano baana bakojja, bano baana basenga, bano bonna mubaleete ajmain, fe abali mu kintu. Awo nno nawe olwo obujulizi, omuntu wabanga DPC, bwabanga chairman LC wano battu, bwabanga byonna byabo mulala sijja mwogerako mujja kunyiga. Omuntu bwaba mu kifo kyanaabaamu na ebifo byonna ebisaba n'abiwa abantu be, tonyiiga. Tolaba nabbi Yusufu yagamba ituni, muddeeyo ate muleete ab'eŋŋanda fe abali mu kintu, bonna mubaleete mu state house. Owulira, wa atuni bi ahalikum ajmain. Awo waliwo obujulizi. Omusajja wabanga mu kintu nga wabagu ntogamba kakati omuzikiti, kakati imaamu muswahili, depute we muswahili, akwata sente muswahili, yahe baleko babaswahili babeere bwe bulikere nkya nammwe abanubbi gwe genda gwawali, genda gwali ogw'abanubbi, genda gw'abanubbi bagobawo omuganda, abanubbi ne beddiza. Kati toyomba tonyiiga kale nedda ebifo byonna byonna ebisaba babiwadde, aye ne bawa ekifo kya gundi omuganda ne bamuwa obwazinye. Tonyiiganga. Owulira no Yusufu, wa atuni bi ahalikum, wa atuni bi ahalikum. Oyo nabbi Yusufu mu Kurani, eyo Kurani yeyogera. N'abagamba bonna mubakole ki? Omusajja waba aleese abantu bewaabwe, yahe batugamba akaseera kaliko ng'abali wano mu kibuga, basajja bobo tebakyoli. Kisanja ne kiggwako Mungu n'agamba mudde wammwe. Akaseera ne kajja nga buli kasozi ak'ebbeeyi banubbi, abakoddomi buli kasozi ak'ebbeeyi baki, ne bukeera enkya Mungu n'abagamba muti, ne batunda buli kyabwe. Kakati essaawa eno tulina baamata, kati Mungu tetumanyi gyagenda kizo, oba nakiza mubasoga yamanyi. Olaba nawe ku parliament ne speaker, abantu abo bonna bonna batunda obuntu boogera lusoga. Tofaayo gwe todigira, kubanga buli muntu ekyalina okukola, kubanga asomesebwa okuyunga oluganda. Kati bw'ataleete babaleete baliwa, jasi kyaba alina okukola nti naba neeno nammwe kwegamba, nammwe mugambe naffe baneka twaziineko. Abaswahili bwe batali naffe katusaazeeko, naye yawe ebifo byonna byonna babigize. Era ekyo kye bakola sunna, nti muwulidde bujulizi. Wekibo bayimaamu ababaddirira bonna bonna nga baswahili, mwe temukola ki? Wa atuni bi ahalikum ajmain. Omuganda oba omunubbi bakuwa imaamu namba 5 totya liiraawo, kubanga nawe olina gyokola ki? Era we bagenda ne bagenda badda n'essanyu ne bagamba taata bannaayi ko tebakoma, taata Yusufu tumulabye. Kumbe be bamusuula mu kinnya, bannaayi ne bakuŋŋaanya famire yonna ne bakuŋŋaanya ensi n'ensi. Taata obadde okimanyi nti kabaka afuga mu nsi yonna ye mwana wo? Kiki? Taata n'alaba munne ne bakwata ekkubo bagenda mu lubiri. Jjukira bino ebyana bino ebirenze ebikulu biina kye byakola Yusufu, birowooza Yusufu yeerabidde niyo olw'essanyu. Kati Yusufu aleera amaze basonyiwa. Allah jalla gye bwe bajja, falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawayhi, falamma dakhalu ala Yusuf, bwe bayingira eri Yusufu awa n'abeera nga yabaleeta, n'abagamba qala
qala dkhulu misra insha allahu aminin. Ne bajja bonna bonna, Yusufu n'abagamba muyingire Misiri mirembe, nze kabaka, ffe abali mu kintu. Warafa, katugambe nti no n'abatuuze ewantu mu State House yonna famire z'abenganda abakona, buli yenna aliko katachimenti, simanyi oli muganda wa muganda, omanyi olwo oluganda oluyita eyo emabega, bonna bazze bali awo. Yusufu ali mu Namulondo, ye kabaka, ye byonna. Allah warafa abawaihi ala al-arush, Yusufu nasitula taata ne maama n'abateeka eno ku Namulondo gye yali, wa kharru lahu sujjada, bonna ne bavunnama n'abaana bano kyekiri. Era Yusufu nagamba qala hadha ta'wilu ya abati, nagamba ya abati wange taata, hadha ta'wilu ru'yaya min qabli, ago ge makulu geki, qad ja'alaha rabbi haqqan. Ojjukira ole tatandikidde Yusufu yalota emunyenye 11 omwezi n'enjuba nga bimukoze eki, bimuvunamidde. Kati wano bonna bonna, kubanga kabaka edda mu nkola yedda abantu bavunamiranga bakabaka, kati webavunama abantu bonna, Yusufu agamba namugamba nti no hadha ta'wilu ru'yaya min qabl, taata amakulu g'ekiroto kyenaloota geego, nze kabaka, era naga qad ja'alaha rabbi haqqan. Wano wengenda okwogera kanyimuke namu, qad ja'alaha rabbi haqqan, ekiroto ekyo Allah yakifuula kyamazima, kubanga ndi kabaka, nze afuga ensi yonna. Wulira ekigambo kino. Yusufu n'agamba abantu bonna batudde balinza abenganda bagamba ne Yusufu yali yabulanga, tumanyi banne yazaawa akomyewo, agenda banyumiza olutabaalo. N'agamba waqad ahsana bi, bannaye bataata Allah yalongoosa gyendi, kamala banyumiza gye nayita. Kitegeeza agenda kunyumya okuva baganda be bamusula mu luzzi, si bwe kiri? Bano nabo batudde empale zibakubagana bagamba bannaye twagamba Yusufu omusege gumulidde. Yusufu ayogera agamba waqad ahsana bi, banne bataata basenga bakojja bamaama mwenna banne mugamba ne banne yenzenze kabaka ne Allah nfudde kabaka. Ekirala Allah yalongoosa gyendi. Yusufu natandika okwogera ennaku gye yava. Yusufu n'agamba bali batudde bawule bagamba ne Yusufu agenda gamba, kubanga bwanayogera nti nabo be bansibisa be bankola bino taata ebbanga lye namala, ate nga baali babalimba famire mmwe abakola. Ne Yusufu yatandika n'agamba idh akhrajani min as-sijni, kyeyatandikirako taata Allah, idh akhrajani min as-sijni, Allah yansaasira nanzija mu kkomera. Kitegeeza ki? Kikyoyizeemu awo ebintu byonna kubanga ennaku ya Yusufu yatandikira mu kkomera. Biri byonna bye bamukola okumukasuka mu kinnya, byonna Yusufu yabibuuka, byonna n'abireka ng'abimanyi, ne n'abireka. Bano baganda bange twalya ku sowaani ye mu musayi gwe gumu, yatandikira mu kkomera n'agamba idh akhrajani min as-sijni, Allah yansaasira nanzija mu kkomera. Biri byonna okubonaabona baganda be bamukola byonna Yusufu wallahi n'abireka. Naawe bireka eri baganda bo, wallahi nawe bireke bigamba idh akhrajani min as-sijni. N'agamba ekyokubiri wajaa bikum min al-badawi, ekyokubiri Allah nanyamba nandeetera baganda bange bano okuva mu kyalo, okuva mu malungu. Abasiraamu muganda wo bwakujjanga mu kyalo nakuleeta mu kibuga omurespektinganga. Olaba n'ekyo Yusufu yakyebaza, wajaa bikum min al-badawi, muganda wo aba ayina kyakkoledde, abange siima tomuyeekera ate buyeekezi. Wajaa bikum min al-badawi min baadi, oluvanyuma min baadi annazaga, wulira ekigambo kino, min baadi annazaga shaitan, oluvanyuma lwa shaitaani okulabankanya okubuzaabuza, annazaga shaitaani baini wa baina ikhwati, oluvanyuma lwa shaitaani okubeera nga yateekawo okubuzaabuza wakati wange nabo. Kitegeeze Ibn Kathir yagamba ekigambo ekyo Yusufu kyeyogera, yagamba nti ndo shaitaani yateekawo okubuzaabuza amakulu omusango n'agussa eri shaitaani, ate ne Yusufu n'akyeteekamu oluvanyuma lwa shaitaani okubuzaabuza wakati wange naki. idh akhrajani min as-sijni wajaa bikum min al-badawi min ba'di an nazaga ash-shaytan bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha. Allah jalla jalla mukwata mpola ku bikyona kyona. qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardh tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Abebitibwa Yusufu bwe yakola eri baganda be abali bagala omutta, abatuka kwa kisente yagala omutta, abange yabasonyiwa. Allah jalla jalla nawe bwati bwayagala weeyise eri abantu ba famire yo.
bw'onoogaana nawe Allah tagenda kukusonyiwa. Bw'onoogaana nawe okusonyiwa banno, nobeeranga buli kaseera obasojja, nobeeranga buli kaseera kino. Lwaki osojja muga baga ebitiibwa teri atasobya? Abange tusonyiwagane. Saba Allah jalla jampa okutunamaoba okututegeera. Allahumma Nabbi Yusuf mumuwulidde? Abo tebaali baganda be abayagala omutta? Ebyo Allah okubitunyumiza Yusuf enneeyisa gye yeeyisa eri abantu b'oluganda lwe. Abange bwatyo Allah jalla gye bwayagala bwetweyisa eri abantu b'enganda zaffe. Bwe tunaagaana Allah agenda kutwokya. Hadithi wano twagisoma ey'omusajja, nabagamba omusajja ajja eri nabbi. Jaa rajulun ila nabi sallallahu alayhi wasallam, eri nabbi n'amugamba, ya Rasulullah, owange obaka wa Allah, inna li qarabatan, nina ab'enganda zange nga bwe tulina ab'enganda, asiluhum, ab'enganda zange mbayunga, wayaqta'uni, nebbo bakutula, ate wa uhsinu ilayhim, nongoosa gye bali mbayamba. Oyo baali bamusibye nze mujja mukomera, oyo namuzimbira ennyumba, wa uhsinu ilayhim, nongoosa gye bali mbawe emirimu, naye wayusiuna ilayya, bo boonoona bwonoonyi, bankosa, batukola bino, wayusiuna ilayya. Ekyokusatu wa ahlumu anhum, mbakwata mpola, mbakwata mpola, sibavuma nze, nsirika busirisi, sibavuma, nsirika busirisi, naye wayajhaluna alayya, nebo kyebakola bankwata mu nkwata ekijahiriya. Waliwo baganda bwe kyebakola, abooluganda bwe kyebakola, omusajja oyo kyatayogera wekiri, abange wekiri. Ne nabbi yamugamba la in kunta kama qulta, era hadithi twajogera wiki wedde, bwobanga bwotyo bwoyogera bwotyo bwokola, faka annama tusifuhum limalla, ekisooka mu bufunze omusango gusigala gye bali. Abange kimanye gwe bw'onoobeeranga gwasojja banno bakuyunga gwogaana, basirise tebakwogerako gwe oboogerako, wallahi gwagenda okusigaza omusango n'ebizibu. Tebakolako fitina gwe gye bakolako, era bugenda kukeera enkya Allah. Abantu ab'efitina eri abantu n'eri abantu b'enganda, wallahi billahi tallahi oguddewo omulyango omunene. Ekisooka ku nsi kuno ogenda kuwangalira mu bizibu, ekirala ogenda kufa bubi, ekyokubiri ogenda kuyingira omuliro, ekirala olese ebizibu mu famire yo, si mu famire z'aballa. Abaana gwe boozaala wallahi nabo tebagenda kukwatagana, Allah agenda kukikola. Nga bw'otemyetemye mu baganda bo, nga bw'obadde osojja baganda bo, kubanga teri kyobadde okola nakikiriza, naawe abaana bo tebagenda okubeera okukolima kuli Allah okukuba mu kusaasira kwe. Aya twaziraba, ebikolimo tebikoma ku ggwe wabula n'abaana bo, mpozi nga balongooseza nnyo. Nabekyo bagee biti babadde Allah jalla, abange tugenda eri Allah, abange tulongoose obulamu buno butono, abange obulamu butono tulongoose. Bino ebintu bya duniya, wallahi ebintu ebiyombya abantu toyi, ebintu ebiyombya abantu kayu bakateeka eri, wallahi bagenda kukuteeka, kubanga ekisinga okukyankalanya abantu, ebintu ebisinga obungi ttaka, wallahi ttaka. Abasajja bangi, Gaddafi yalina ettaka nga lingi nga Libya ye, ne baamuteeka mu kantu kafaanana bwe kati, wallahi ebintu bitono. Ekyokubiri sente, teri muntu ayinza kulya kisambi kyantu osobola okukirya. Waliwo kumwano olwokuba olina sente nyingi ozibbye ku banno, nti webaka ku bitanda 3 mu nterawe bitanda 3 oggula okumu kuteke wooli mbutula ku ntebe nnya. Wallahi omuntu, wallahi ogenda eduniya kugireka ogiveemu nga toyinako ofunyemu ate ngaogenda mu muliro. Wallahi mu bintu ebitazanyirwako lwe Luganda tebaluzanyirako, kubanga buli wozanyira ku Luganda oba onyeenya Allah, buli wozanyira ku Luganda arushi ya Allah gyoba okwatako bizibu. Eyo pass, eyo red wire, Oluganda red wire. Teri muntu, mwe mumbulire mugende munoonyereze, wallahi teri muntu abonyeza banganda nga abaawudde, wallahi naafuna mirembe mu nsi muno. Mugenda kulaba ku busungu bwa Allah ng'akyali mulamu, ate afe ensi yonna yonna emulamu. Abange mudde eri Mungu, Allah temugenda musobola. Twekube mu kifuba tutuze emyoyo gyaffe. Bino byokanira bintu bitono, ne muno naye muleka alyeko, muno muleka alye, okulya kwe teri muntu agenda kuyingira mu riziki ya muno. Wobonyabonyereza abantu b'omusaayi gwo, ate abalala wobonyeza abantu b'omusaayi gwo, abaana basengawo, abaana bakojja, ate abalala. Eno ensi togenda gikungula, wallahi togenda gikungula, wallahi teri yali agikungudde, buli omu agireka. Ekyokubiri byokayanira bw'obirya saawa nnya ng'ogira ng'odduka mu kayu ng'oteekayo, ezo toyi tezijjula birala,
byokayanira okayanira buyu. Toilets, those are toilets. Ezo toilets zijjula ebyo, zijjula chips, nkoko, chicken, eggs, liver, chaps, yogurt, Rolex, goat meat, stiff, shawarma, ebyo, gurusa, chapati, gurusa abanubi size balya. Zino chapati abaswahili omanyi basika chapati omanyi nakuzo tebakyazirya anti engano ya bbeeyi. Babiryanga luli nga bakyayina eddiini nga baraka zikyali mu bulamu bwabwe. Naye chapati okyaje olaba ezigula omunanasi z'otalina. Chapati zono osobola ne sumbuusa. Toye tezijjula busa bwante. La. Ebyo bye mukayanira okubeera nga temuwangana salaamu bigende eyo. Abange bigende eyo, abange tusonyiwagane. Ate abange munno wakosa, muganda wakosa gwe sirika. Wallahi omuntu asirika teyejjusa. Wallahi Yusuf yasirika naye abange olaba bwe bakeera enkya n'afuuka kabaka. Wallahi bw'ona ogumiikiriza ffe tulina ab'eŋŋanda zaffe bangi naffe abatukosezza. Nze nina mukulu wange kino kankyogere ate mukulu wange ani anaŋŋambako ono mukulu wange tulina we twali mukulu wange ndi mwana muto naye ayina ekintu kye yankola wallahi nga kinene mukulu wange naye nga mukulu wange okunkola ekyo kye yankola byeyafuna byonna mmange eyamuyamba kubanga eyamuleeta yonna yonna gye yamuleeta Ntebe luddawa mange kubanga bo bataka b'Entebe maama nagenda ne mukulu wange ayina ekintu kye yankola naye bwenkula era ne Allah jalla jansaasire maama wallahi maama teyaŋŋambako nti noma naye saawa eno mukulu wange buli wandaba kubanga ate oluvannyuma lwa Allah ate kati nze munene gyali naye wallahi nze ate buli mu dduwa zange Allah baaba wange musaasire kubanga ye baaba wange ffenna tuli era tutuuka ne tulya ku sowaani yeemu nga tuli mu nkiiko z'okumanya nga tuli mu nkiiko mu famire tutudde naye agira bwati awulira ve ali shaayi nze kubanga oyo mukulu wange ansinga emyaka nga 21 netwala ye yali njovu nga nze ndi kamuniera ansiita ne bwakeera enkya akali kamuniera ate nga nze nina wendi nenzeyo byonna nabikuba igino kubanga nange era nange bwe mbangira ngamba ayi Allah mukulu wange ayina byankola naye namusonyiwalira nange mmalira bino kubanga nange nina byenkola Allah ebitali birungi nze sinange siri mutuufu ekyo bwe nakitule nange nendaba nange nina ebintu byenkola Allah ebitali birungi nsobe bakyala bange sinza atuukiridde bage ebitiibwa naawe esonyiwa gwe wallahi bw'onoosirika nkulayira Allah entalo zo Allah yagenda ozikulwanira naye bw'onoyagala zaabika emipiira ate naawe ogenda kutula oluganda gwe mugire gwe sirika wallahi entalo Mungu yagenza ozikulwanira bangi bazirwanidde mwe musirike mwe muleke abantu beerogoze bapipire kabeerogoze bekyankalanye berekanye nja kufa n'omuntu ogenda kufa nani yahe ogenda kufa nani ani gwogenda okufa naye gwonootomeregana nedduwa nozisobola gwogamba okufa naye oyagala kufa paka naye Allah gwonoomusobola naawe gwonoogira ajja kunyiga bunyiza akujjewo bangi banyize bobota abanyize tolina wallahi tolina enensi togenda kusobola nebekitebage bitebadwa Allah jalla jalalu tusaba Allah jalla jalalu atusaasire atusonyiwe atuwa obulungi obuli mu bantu ba famire zaffe banne famire si nyangu ab'eŋŋanda si omanyi lwaki oluganda okuyunga oluganda ibada eriko empeera nnyingi kubanga bage ebitiibwa okuluyunga si lwangu abantu b'eŋŋanda si bangu ate famire zonna bwezityo oyinza okuba ne muganda onakukyawa wallahi nga tolina kyewamukona wallahi okuseka obusesi muyinza okubawo mu lukiiko oba muli mugundi mwanyoko bagobaza yesinisaaki nze abo bantama abaana boyo omukazi naye nga mwena taata yokwa nga from nowhere naye ekyo kimanye nti nabo balina majinni bwolaba ngaomuntu bwati eziba sitaani ogamba nti nno bambi era bwobeeranga webali osomanga bakara oba ikhiras allahu la omanya nti namajini gamukoze eki naye abange gwe sirika insha allahu taala bange topipira na baŋŋanda kubanga lwe luganda luba nayo omusaayi gwe musaayi kino nkiddingana ne bwe twali buli wemba nze nkyogera omanya nti nze si kyamunenye nze buli wemba abantu ebigambo ebibanyiiza byenjogera abakyala bannaye tebabajjanga ku bantu ba famire zammwe ab'eŋŋanda zammwe wallahi
abakyala bagenda batomeza. Omukyalo ojja kufa bagende bakuziike mu bano bennyini ng'oli mu ddiiro. Ajati wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji. Hajati inshallah, hajati guminkiriza. Allah yamukuwa omusajja amututte. Nsaba Allah akuwa asinga oyo. Kumbe ye yeesaba yeesaba. Bakyala bammwe abasajja bagenda kubawoowa. They are going to marry your wives ng'oli mu ttaka. People are going to marry them. Era bakutegeeza eri nti kati mukazi oba mukola nnika, mukwano gwe yamukola nnika. Bakugambe nti ate kati bamututte na mumakaago, amaka ge wazimbira omukazi mwatutte omusajja. Bagamba ate kati balina mu kisenge kyo, si mu kisenge kyokka, bali ku buliri ku mufaliso gwe wagula ne ku ssuukaazo. Bagamba ate obudde bukedde ku makya omusajja yambadde ekkanzu eri gye walinga oyambala, kale ove mu kabuli weekyanga ove. Naye ng'oyo omukazi yawujja ku bantu be. Abange abakazi mubabuulirire, nze teriyo kintu omukazi ayinza atya okusalawo okutandika okuvuma abantu benganda nga wooli gwe omusajja olinga kise kibotte. Abakazi bano fe ababafuga, abakazi fe ababawa amaanyi. Era wallahi omukazi kasita atandika okwekyangira ku bantu ba famire, omusajja yaba mu baakinga. Tekiriyo mbuno omukazi yewagudde, omukazi yewagula ki? Mugobe, mukube kibooko omukazi emiya mukazi. Era gwe abamu baakinga, wallahi baakapo ebaayo emabega. Nedda abo nedda. Omukazi newebuuza amaanyi gonna gonna gakozesa agajjawa. Naye abange mu baakinge omukazi kigenda mutukawo nekigenda, wallahi Allah tazanya, wallahi Allah tazanya, wallahi Allah tazanya, ate talina karaba. Nabishtu nsaba Allah jalla jampa okutenda mu abokutegeera. Allahumma subhanaka Allahumma bihamdik shada la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum.